mpulira bagenda mu lodge naye kwolwo balina engeri bye bakolaawo tamanya room ki gye bagenzeemu kitegeera tukyagendera ddala mu maaso ne programu yaffe kalondozi ku mpooza ABS TV nkugambye nti bintu bingi nnyo ate ebisangibwa mu maka era abantu basanga obuzibu bwa njawulo oli ayinza okubeera mu maka ge nga ye agamba nti omwami tasula waka nga bwe buzibu bwe oli n'abeera nga omwami yasula ewaka naye ng'ate sente z'emmere tazimuwa so abantu bayita mu buzibu obw'enjawulo naye nga n'omukyala oyo ate bwe buzibu obwo ensonga ezimu ezabakayanyanga mu maka gaabwe y'essimu y'omwami naye ng'ate era njagala okutegeeza abakyala si kirungi kukebera simu ya mwami si kirungi kunoonyerezaako ku kyeridde kubanga onokinoonyereza ojja kakkana tolidde enkoko so okunoonyereza essimu y'omwami it is not good at all kawebambi essimu y'omukyala gireke ebeere ya mukyala oba bamukwanye oba bakoze eki yes ye muleke yeekube mu mutima agambe nti sijja kwenda ku mwami wange oba sijja kwenda ku mukyala wange mumulekere essimu ye buli omu essimu eri private that is why eri mobile naye katuumulemu mukwano nkomewo ate tulabe gye byaggwaera ku mpooza ABS television omukyala nga baze okutegeera mazima tovaawo program Kalondozi ku mpooza ABS television tunatera ate okugimaliriza mukwano era nga nkutegeeza nti tulokaliro ogimaliyo bulungi nnyo lwansonga nti nasalawo okubeera nga mbaleetera ate obukodyo abenzi bwe bakozesa oba engeri omuntu gy'ayendamu abenzi ab'enjawulo era nkutegeeza nti gwe bwenna bweyagala okulondolera omwagalwawo omuntu wo omwana we bweyagala okulondola jangu ku Revival Ministries wano ku ABS television ekawala ku Church y'Omusumayiga Augustine obeere ng'otuukira mu ofisi yaffe waliwo omukyala bwe batonsanze omukyala omwajja kuhandolinga bulungi nnyo mukwano then ate tubeere nga tukulondolera omwagalwawo oba omuntu wa yenayina katuyongereyo maaso ne programu yaffe tumanye gye byaggweera tumanye omukyala bwe yamala okutegeera mazima ki kye yazzaako tova ku program Kalondozi kati tuddamu okugoberera omwami tugenda okulaba era agenda bulungi n'omukazi omu mpulira bagenda bulungi nnyo era batuuka mu loogi nze okujjukujju bwange obumanyi sisobola kulemererwa buli kimu ekyali mu loogi nakifuna era ekyali mu loogi kyekyo omwami ono nkugambye ate twakizuula nti yali ayenda ku mukyala we n'omukyala bwe yabadde naye muti gwe yabadde anenyaako okujja waka nga tamukubidde essimu omukyala yoyaawo nga bali mu loogi nkugambye obukujjukujju wange era bwatusobozesa ate okutuuka mu loogi eno okubeera nga ekifaananyi tukifuna bulungi nnyo ekyali kigenda mu maaso mu loogi omukyala yoyaawo nga yeetegekera omwami nga yenna ali butte yeesiga ku bizigo omwami agenda okutuuka ate nga alabika bulungi nnyo era nga awunya bulungi nnyo nkugambye abantu bano balina laavu nnyingi nnyo ddala era omukyala yagenda mu maaso n'okwekolako mpola mpola ate omwami agenda okutuuka nga ye ali ready bwatyo oluvannyuma ennyo nga amaze okwerongoosa kwe yawujjalira eri ku buliri nkugambye ng'ali butte oba ng'ali bukunya alindirira omwami era omwami oluvannyuma ennyo yatuuka mu loogi lwansonga omukyala ono yali ate asooseeyo mu loogi eno omwami yatuuka mu loogi n'essanyu eringi ennyo n'ayimusa omukyala n'amwahaga omukyala ng'alagira ddala nti okuvedda misinga omwami tata w'omwana gw'agenda okuzaala nkugambye ekyali awo omwami n'essanyu eringi ennyo ate n'akwata omukyala ne badda wali wansi ku buliri mu mukwano omungi ennyo bwe bawujjulira ku buliri bwe bayimirira bwe baka bwe bakola batya bingi nnyo ebyakolebwa nga bw'obirabira ddala awo era n'omwami yayimuka n'akwata ekkubo n'agenda yeetawulizeemuko katono ate mu mabbali g'obuliri walinga n'omukyala amulindiridde owali eri ate basobole okufuna kye beetuusaako era omwami bambi nkugambye omukwano balina mungi nnyo ddala nga bwe balabira ddala awo era mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese kanzije abasajja nga tebeesigwa omusajja bulijjo ne wansombera endwadde ze zitategeera nga byebino si gumu si ebiri kuba n'omulundi omulala era twabagoberera ne bajja still mu loogi ne bakola ebintu byabwe
omwami ono yayagalanga nnyo omukyala ono era balabibwako enfunda eziwerera ddala kuba n'olunaku olwo era yajja mu loogi yemu yennyini okugambya abenzi balina ate akakojo ke bakozesa bw'agenda okupangisa loogi apangisa yemu tapangisa loogi za njawulo wabula apangisa yemu era so that bw'akuba ku reception bagimutegekera butegekezi n'asobola okuyanguyizibwa emirimu bw'ati omukyala yagenda mu kinaabiro anaabeko olwo nno nga ffe tukola omulimu gwaffe ogw'okulondoola n'omwami ono n'addaawo ate n'alingizaako ebweru alabe kyo ekigenda mu maaso omusanyu erinnya nnyo yazaawo kateni n'omukyala n'akomawo bambi ate ng'ava kweyonjakokko mu kinaabiro eyo ne batandika okunyuma ne batandika laavu yaabwe mu loogi olunaku olwo abantu bano laavu balina nnyingi nnyo nga bamanyi n'okuzannyazannyamuko nga bw'obalabira ddala awo nkugambye eloogi gaali maka gaabwe sangula namaziga naye tuka Can you imagine Aisha? Labo omusajja byakola mu loogi. Mwami emese mwami nawe emese mwami sokoko kubemese eyo njise mwami emese mwami nawe emese kanzije okiwulira bingi nnyo bagenze out bakoze biki okiwulira omwami wo akwendako musa ebiri omwami wo nga bagenda mulungi omwami wo nga atwala omukyalo out okumanya ayina laavu nnyingi yasuubiza omukyala emmotoka era olunaku olumu twabagoberera bulungi nnyo mpaka mu bondi y'emmotoka omulundi ate omulala omwami ono yalabibwakokko ng'ayingira ate ekibangirizi gye batundira emmotoka bwe batyo bajja n'omukyala ono y'omu yennyini gwapepeya naye nga bali babiri enkugambye batambula mpola bagenda ne twebuuza oba kiki baali bazze okukola eno naye mwattu information gye twafuna ate mu kaseera kano yali nti eno gye baali bazze tebakolerayo kintu kirala kyonna wabula okutundirayo emmotoka era bwe batyo bagenda bulungi nnyo ne batandika okugenda mu mmotoka ez'enjawulo bazeekenneenya bazikeberakokko nga kiragira ddala nti omwami ono yali azze gulira mukyalo ono mu mmotoka era bwe batyo bayita ate omutunzi basobole okumubuuza ku bbeeyi ey'enjawulo naye agula emmotoka omukyala ewaka talina kyakulya omukyala ewaka talina mmere okugambya ebintu bingi nnyo omwami ono bye yakolanga era bagenda mu maaso n'okulamuza emmotoka ez'ekika ekyenjawulo nga balina omukwano mungi nnyo ddala wabula kyesimanyi oba yali amufeera bufeze oba yali amulimba nti agenda mugulira emmotoka simanyi kuba n'omwami ono kennyini naye teyayina mmotoka kuba engeri gy'okwata ssente gwe kennyini tolina mmotoka ate ogulire omukyala ate omukyala ow'ebbali emmotoka kyekyali kigenda mu maaso mu kaseera kano bazikeberako munda n'ebweru ne balamuza ne bakola ebintu bingi nnyo ddala era omwami oyo gwe mulaba awo y'oyo mwami eyali abalambuza emmotoka n'ebintu ebirala bingi nnyo ddala ne bagenda ku mmotoka ennene ku mmotoka entono nga bwe balamuza n'omukyala ne bategera price omwami bu agenda gulira nno mukyala ono mmotoka Aisha olwaleero landlord yandeetedde ebbaluwa engoba mu nnyumba atubanja emyezi 5 naye omwami atwala mukyala ebifaananyi byenda byamutwala mu bondi alonde emmotoka gy'ayagala amusuubiza mugulira mmotoka famire ye yaginkyayisa bagamba sente aziteeka mu nze talina sente zaako naye atwala bakyala mu loogi kubagulira mmotoka oli omuntu akola ati famire yagikukyayisa ati famire ye yaginkyayisa bagamba sente zakola zonna ziteeka mu nze ate talina sente zaako
era nze tukolagana n'abalamu bange bamu lw'eyo embeera y'oyo omusajja oyo omulaba bingi n'obeera n'omusajja wo n'okumala olw'okuba omuzaddemu abaana n'ogamba kambeere n'omusajja ekyokusooka tamalaako mu buliri yatomera endiga amala musaayi tategera kati yenze nkuli nti amusiru talina magezi alingamba kakati nno oyo taata w'abaana bo yakwenako ekitegeeza n'obulwadde ajja gunjeta boolaba ndeetera ebyo ne mugenda mu ddwaliro okwejjanjabisa ne babajjako ssente empitirivu n'otya n'ogamba omusajja n'agamba ntambula bino tubijjawo kisangula namaziga naye toka kankubuuza ekibuuzo yagambye abagabo olwaleero talina gye yamwamba ekyo naye kubanga wenjogera kati bali babiri n'omukyalo oyo nkutwaleyo twalayo njagala okumulabako omukyala gwayagala yuno omukyalo omulabye wa nati bino tebimala njagala okumulabako maaso ku maaso ndaba omwami kyagenda okukola bw'abantu mudde kubaza nimbanga simanya saamu zino saamu simanya tulina akabadi ketuzanya simanya waliwo omukazi asindikako ne mubuuza mukwano gw'omuzadde asindikate meseji ezitegeeza meaning z'abakazi ate nga gwe ndabe namba wasevingako saamu kati olwaleero njagala tugendeyo tulabe oba banzita oba bankola ki naye tugendeyo atunule mukazi munne maaso tulabe. Can you imagine Aisha? Laba omusajja byakola mulodi omusajja oyo musiru atategeera tamala nako talina magezi laba wako omukazi okumu naye nze ebyo yali abikozeeko nange n'okigumira akyatomera endiga tekitegeera kiri awo kisirusiru kitegeeza nnyina wakyo yakipa akizaala tekirina future ya maaso otwala otya omukazi bw'otyo omulogi ekitegeeza ssente zonna azimalira mu loogi yes nkugambye laavu gye yalina n'omukyalo nekikomawo ewaka nekikugamba tekirina ssente nekikuleka nga tolina n'otetenkanya obeerewo n'abaana kitwala kati loogi asasulayo ssente mmeka jjukira asasula loogi ate n'omukyala alina okumulekera asobole okumusanyusa ye kati omuntu anaakola ati nze ekyannewunyisa laavu gye balina yakyana kito bazannya beekuba obuwuna bakola batya naye batambula butambuzi olaba wano wenkugambidde nti nga bagenda out abantu bano balina laavu nnyingi nnyo nti naye babeeranga mu bifo ebyolukale tebatyanga bantu bagenda mu maaso ng'engeri gye bayisaamu ate balinga oba abatavaana waneeno nkugambye era olunaku olwo obalabaawo nti bali mukwano mungi nnyo nga bali mu restaurant nga beraga ku laavu ate naye ng'omwami alese omukyala makage ate nga talina kyakulya abaana beetaaga okusoma beetaaga ebintu ebyenjawulo naye nga ye alina omukyala ate nno yandibaako omukyala nga tali lubuto naye nga amusuubira okumuzaalira omwana enfuna nnyingi ezibaalabibwa nga bali bonna era n'olunaku olulala baali era mu kagadens nga bw'obalabaawo bali mu kunyumya bagenda mu maaso n'omukwano gwabwe ng'omwami amanye okutegeeza omukyala nti ngenda ku lugendo lwawala naye ng'ate mwatto agenza okusisenkana mukyala we namba 2 era omwami ono conclusion yaffe eri nti twakizuula nti yali agenda ku mukyala we mwana muwala ono era oluvannyuma ennyo bakwata ekkubo omwami n'akwata ensawo y'omukyala n'omukyala ne bakwata ekkubo ne beeyongerayo mu maaso basobole ate okugenda ewalala mpozzi bakole n'ebintu ebirala bingi nnyo so omukyala bw'atyo ate bwe yafuna amazima ge yali yeetaaga mu nsonga eno. omukyalo ono nzina investigator yawulirako ko
ng'abalina bagamba bamba nga balina laavu okugambe yamulaganga Aisha sigenda kulimba oli mukazi munnange ekisajja ekyo kiraba ne bwe kikomawo nga muli nakyo mbuliri mwebase n'okikwatako bw'oti kitunulayo tekyagala kwegamba kikomyawo bukoowu ajja kusse nina kiyonje kikomyawo bukoowu gyendi ajja kusse nina kiyonjeza oli kigende nze kikomewo olunaku lwekyo n'agaana emmere yali ava wa mukyala we era si mulundi gumu ajjenga ng'agigana ngamba nzikusa etwalidde ku mulimu nga yebuzaabuza bw'atyo ne mubuuza emmere tetuddamu kuteerako nekigamba ate lwaki ye kati nze nkikolere ki oba nkiroge buloge ffe tetuloga njagala omulabako omukyalo oyo maaso ku maaso bino tebimmala owulira obukakamu bw'oyogeza iye bwe njagala okozese ng'oli wali bwe ngenda okukozesa sina kye ngenda mukola naye njagala ndaba omwami oyo gwagenda okutunula nga ntunudde kaza nimbalimba ebbanga ddene nze siina buzibu okutwala ngenda kutwala tugende naye nga bw'oli omukakamu monjogerayo owulira oyogera mpola mpola bwe njagala tugende imuka tugende sina kye ngenda bakola njagala ndaba omukyalo oyo n'omwami ndabe oba agenda kumukwatako naye kati ahaba omusanga ki ekiddako njagala ndaba nti mukakase nti byabadde nga zanni basimanya Samu tukola naye ku mulimu Samu tukola naye ku mulimu ate tombuuza nga bintu biri mu ssimu yange biki ng'ate nze mugamba zi message nga zaga mukazi yazikusindikidde ate nga wasavingako muswaze essaawa eyo mujjukize n'endwadde ze tuzze twejjanjabanga naye nga mugamba ng'alimba ebiseera ebimu yaŋŋambanga oba ozijja ku toyi nkyafu naye toyi yawa tugende Aisha naye abasajja baagala kisinga kye ngenda mukola njagala alabe ekisajja n'okiyonja ng'okiyonjeza abalala tugende sina nze kye ngenda mukola njagala alabe tugende naye obukakamu bw'okozesezza bwe njagala okozese wali era bwe ngenda okukozesa okuleka nga ye anajja nankwatako nga yagala kukuba naye ngenda kukozesa obukakamu asobola okwefuula n'alaba omanye omusajja womukwatirwa mu nsobi yeefuula n'akuba mu gwe ng'ate yeye mukyamu ekyo nakyo kimanyi